Wango no we Dubai. Kale Mr. Merrick. Amanya gange mpitibwa na Habo Benita. Zize wano kuzuru mwagalwa wange ayitibwa Tusime Godwin abele Dubai namusinkanira ku TikTok ku live mu baji ya Western region asubiza ntali mpasa nange musubiza nta ndibera mukazi we simulabanga ko tandabanga ko ebivamu tebikwata ku Mr. America neko jabakadama bikwata kunze Gamba ne kano nti olirungu jisaawe eno kuri 7 je bale kubire nyanja jisaawa zino kitunze enamba erizi sebo era kakomiyewo naye tadeera apirwe endala kale bali mu reporting bali mu reporting asome namba tudduke nga tebanna tujjayo kankusomere mutene 077 33 12 093 Basobola nyabo tebatuli bulungi batulipotinga nange kenyini account jensinziddeko nange account jensinziddeko eno sije nkolirako buli lunaku ya batulipotinga buli time ne kojja ba mu reporting nze mulaba tuvuddeyo nga mumanya nti kyekyo ekirungi omukulu kwali essimu egamba lingingi wano ku screen tugenda tukira ku nsonga olw'ensonga nti akugamba kana kwata kajja ku dancing ojja kira bakole temujja kwebaka yajjo kuno n'entebe ku airport n'ebirala. Godwin oli otya Sebo? Totaddeko ka VPN gundiye eddoboozi likutuka. Totadde osoteyo ka VPN kuba eddoboozi likutuka. Papa mbadde nsaba oteeko ka VPN eddoboozi likutuka. Hello. Yes, jebaleko Sebo. Hello? Yes, jebaleko Sebo. Godwin. Okay, kale tataddeko VPN ya nenge bibugulu bikaba. Okay, Papa Godwin oliotya gundi sirika. Atuyagala kwogera mu gundi voice boyogera bano biyitamu. Yes, Papa Godwin mbadde ja kwogerako naawe. Oboso oteekako ka VPN mbadde sikuwulira bulungi. Mbadde neetaaga okwogerako naawe ne webadda kiika embweti ngenda kuyita mu bwangu. Obadde ogamba kinnyabo? Mbadde njagala kugamba kozesa nnyo ne gundi imo. Wano tetukolera ku bya imo mukwano. Wano tuba tukuyambye buyambi okuba ne ku WhatsApp. Twagala simu za direct. Imo inasooka saving number omala okugisavinga ate olina amanya ne bamuleetera ka message nti gundi joined imo. Ebyo binedda. Ebyo bikola eri mu private. Wano tuba tukuyamba buyambi kuyisizaawo nsonga yo butakugira naye ng'ebyo tebikola waneeno. Kuba kati jjukira nina okusaving enamba eno bwebanga yeri ku imo kati ate naye n'asooka saving eyange ate ne wayitawo eddakiika ne bamuleetera ka message ali ne tutandika okwesakinga okwo tekuba kuzoola. Kale ensonga yagiwulidde kati ndowooza kamukubire ensonga yagiwulidde wano ediyo amazogi. Yes, Mr. How are you? Jebaliko Sebo. Kale Sebo nawe jeba. Kale Sebo webala okulira omulanga gwange nossaako ka VPN. Ono bamuyita Mr. America Uganda okuva ku programu gye bayita Zulu omwagalwawo. Leero mukyala w'omu bw'ati yasazeewo n'akuleeta ku programu eno ng'agamba nti yakulondayo omu bw'ati Godwin mu bangi naye okwagala okulaga nti ayina gwe wekka era yakusiima nti oli omu bw'ati kwe kuleeta waneeno ku programu nga kyasinga okwagala mu byonna osobola okwogera ku linnya lye ku mpewo. Wangi? Kyokka kyenjagala terina kirala muganda wange Godwin. Kyekigenda omuwa essanyu agambe abasajja baagala abantu bwe bati. So, Wangi? it's okay. Yes, sir.
omu bamweta Nahabwe Bonita gwenyina. Kiddemu omulundi gumu nga bw'okyogedde. Yoyo gowulidde Bonita Nahabwe. Yono gwe wakeera enkya n'oteeka ne ku profile. Ekugala. Okay, kale basobole nnyo abakyajje ku mireko olunaku lwayi gali mu ngalo. Omuganda bw'omugamba nti awo waliwo engo, omuganda alwawo okuwakana nti engo eri awo, naye nga kye tutegeezaako oba kitugezaako okwogerako bassebo ne bannyabo kyekino. Omukulu ono nagadde naganya obbabuusa naye Bonita yoyo yennyini ali ku profile, ndowooza mumulabye. Nyabo yeggwoyo. Ndi mu kampani emu etwala abawala ebweru. Kati nno omusajja ku njagala gyakwagala n'okujanjawaza gw'oli ku profile. Yuuyo gwe era nze na wuuyo oli awo weetuulidde. Kati tumwogereko mu lweka, mubuuzeeko mu lweka omugambe lwaki omusurprise nze. Mubuuzeeko mu lweka. Omwami wange. Hello. Wambi wabale kunjagala. Kutero gambolinya kandi ate wazomugana. Wabale kunkunda ninya nakuleta kumanya mazima wano nkunda. Okay, well. Mana teka nyambizo, you are the only one on this planet Earth itaro muntu ndizo. Wabale kunkunda bambi. Ni wabale kunkunda. Okay, omukulu. Yes, boss. Webale kubeera musajja wa mpisa nga bw'oli jento bwe tukulaba wano ku kafaananyi oli jento yenna abeera bw'atyo oggyeyo ekitiibwa ky'abajento. Okay. Omwoyo omwana muwala ono akwagala nnyo era agamba akulinze oli omu bw'oti, so bwe bubadde obubaka bwo ng'agamba naye weebale kumujanjawaza n'omuteeka ka profile n'abeera kino nno kye kiraga nti yenna abakyala okubeera ng'ali ka profile gwe n'osalawo nti omukyala y'oyo yekka bw'ati weebale kumujanjawaza. Kale munnange nyabo mbadde nsaba oyimbiremu omukulu n'akayimba muteerako esongolo nga kalunyankole okandi kalimu olukundo, so tudduke mangu speed muteerako esongolo. Musamerika nga simanyi kuyimba. Teerako akayimba ak'esongolo ak'olunyankole please, obunyimba ne bungi, kale yimba akawano k'omanyi ak'omuyimbi yenna. Mr. Sam, omwami wange. Iwedde tekiddibwamu tekyongerwako, omukyala ssebo omulina mu 5, omukyala ono mukwata omunyweze muganda wange bwe vi. Ekikuuma long distance relationship. Etaimu yonna ka imo nga kasoma etaimu yonna, so webale kwogera nange bulungi muganda wange nkutumiddeko nnyo. Omwana ono agamba akulundidde emmese ayagala ogikube ogimaleko obwoya. Amina ssebo webale nnyo beera bulungi ekkata batulabire. Kale bassebo ne bannyawo ndowooza olabye ebintu ebinyuma kojja soko jjo oteese ku nsonga eno omusajja omwana mwaye ali kuno bw'ali.